Abasajja tugoba nnyo ssente n'obugagga ne twerabira abaana n'abakyala. Kati otuuka n'okuba akajji n'oyitamu mu bulamu and you have everything figured out. Naye nga mukyala wo n'abaana balali tokyabalira. Nga bakuvaako dda. Naye nga wakolereranga bo. Webale nnyo. Kati abasajja ffenna ekintu kye tusinga okwerabira nti abasajja bwe tukaddiwa batuleetera lobbeedi. Lobbeedi ogimanyi? Olaba emmotoka bwe bayafa bw'oba oleeta tractor ng'egenda kukola awantu balina kwetuula bagiyita lobbeedi. Naye tractor eno abasajja tulinga tractor nti ng'oli mulungi siri bulungi naye ngenda mpona. Abasajja tulinga tractor njogera ku makya essaawa zino n'ogenda n'ogola ettaka ku kasuku ekkungu eyo munda terina kkubo. Tractor nejja ebagambye kuba omuliyise wano bwe muti n'erima nejjamu enkonge neekola byonna. Bwe bamala okukola oluguudo olwo ne lutereera bulungi nga bayiseewo emyaka oba emyezi boddamu n'oleeta majegero eyite kukuba engineer bagamba ki nti nedda ssebo kulwaki twamala dda ejja kwonoona ekkubo. Kati abasajja we wali akazito nti tukola nnyo obulamu bwaffe bwonna, ssente zonna ze tukolera abaana baffe n'abakyala ne tuzimba amaka ge tuzimbye, naye we tukaddiwa amaka tegaba gaffe, gaba ga mukyala n'abaana. Era omukyala kitamwe temukkiriza kubeera wantu awo. Otuuka n'okaddiwa ng'okaddiwidde ebintu ebyo kyayi n'amawulire. Ate abakyala baffe bakaddiwa babeera bize nnyo okusinga ffe. Batulekawo nnyo awaka kaseera ali mu church service balina meeting ku Bomolola, balina meeting y'abakyala ku kyalo, abeera bize abataliiwo. You end up lonely. Now when you're in that kind of state ani gw'onyumya naye wekka okitegedde obeera awo akakyayiko bolaba nti webali n'obeera waawo. Era omuntu abasajja bwe tukaddiwa bweweza emyaka 55 obeera susceptible to lies. Fe abakitegeera nti omusajja yenna bw'aweza emyaka 60 mukyala we kyasinga okukola ekyamangu afuna omu ku bazzukulu be n'amukuwagikako nti bw'oba ogaba ebintu togaba far away from the home. Omusajja ow'emyaka 60 abira nagamba nkasuku yatanenyenyala ajje tunyumye, because at that age oyagala ku downloading knowledge and information into another being, but no one is there. Abanabo bakula dda bagenda, abazzukulu batono abagenda okujja. Kati oyo abeerawo ennyo bw'ogenda okutandika okudownloadinga information mu kino kibeera bwe kiti mperekera wano kasuku tugende eno kasuku tukole kiri akwanjula mu fiber ye gy'alina agamba kasuku kajja akimaliriza ekyo kakamuweereze. That means otuuka n'ova kubeera nti just oli muzzukulu we n'ofuuka partner we. Kati n'atuuka n'ogamba muzeeyi badde nafunye omwala wafunye omwala ajja tumulabe naye kasuku nge gyagenda okuwasa katumuwa ennyumba eyo. Ebintu ebirala abikuwa mangu because to him you're the best support structure gy'alina at the time. Kati abaami ensonga lwaki twagala tumiitinge twogere, nze nzikiriza nti tunatandika okubeera n'abasajja abali present mu bulamu bwabwe ne mu bulamu bw'abaana baabwe kigenda bbangwira. Toddanga kaawo ne weebuuza bwe kasuku lwaki maama wo bwakukyalira ewaka oyagala maama yakweregera paka ku mmotoka. Bino ebintu biviira ddala gye tukola. Ne mwegeyamu. Monkey see, monkey do. Katabo kalungi bw'ona okasoma kajja kunyumira. Bakayita batya? Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Enkima kyeraba kyekola. Nti bwe tubeera mu ssomero essaawa zino Mandera nva mujja ku ssomero, bwe tukyala ne maama we nze mba njagala kulaba mu bitabo wawali tiiki awali cross lwaki bino bigwa mba mukambwe nnyo because noonya return on investment. Obwongo wange buli wired to the business model. Wano nateeka ssente zange amagoba galiwa. Era bwe mba mbuuza omwana wange ng'alina kyakoze mubuuza but what are you thinking Mandela? Kyokka maama wamubuuza how do you feel? Are you fine? Are you eating well? Nze mubuuza what are you thinking ebyo bye weekoza. Naye mama mbuuza weewulira otya? Byanjawulo.
bwe tugenda ku ssomero ku viddi mu abalina abaana abagenda ku viddi waliwo egendereza nti maama yatambula n'omwana nga bava ku ssomero ebiseera ebisinga betolola taata yakulemeraga nje kusimwa nogiramaliza ne mama waawo. Even when we go to visit our children to school tuba ku masimu okitegedde ne tugamba tugenda batwala ku trip nene bwe tusasula trip n'ovaano n'ogenda mu Bali n'ogenda mu Indonesia n'ogenda mu Luxembourg n'ogenda wa eyo yennyini gye tuli tugenze ku trip n'abakyala baffe n'abaana neera tuli ku laptops tuli mu meetings za Zoom. Omukazi yali awo n'abaana webale nnyo banyumya. Kakati how do you like this place? Omwana nalyoka akanyugamu kano. I'll tell your daddy they buy for you that one. Okitegedde n'otasigaza akanyuma kali wano nti omwana omala okwogera naye ku viddi n'otambula okgenda gwe taata lwotagulira bwoti ebigere bweyongereyo mu maaso maama n'asigala emabega namuganye kasuku zino ettaano zimubeeremu kitakuta ziraba naye era bulungi n'amunyigayo. 30 years later omwana ono ajja obbakyalira ewaka kasuku ne mukyala wo. Omwana ono akuleetera emitwalo ameka? 5. ne maama n'amuleetera ameka? 5. ne byabagulidde. Bw'atuuka okusiibula agamba maama nina kye neerabidde jangu wano munnayiddwa kati gwe bakulese oli ku mawulireko ne ku TV. Olina ekyataana kyo mu nsawo. Webale nnyo ku mmotoka wali ng'omwana naye addamu anyiga maama ezo zikole ki? Zikubeemu oyo ajja kutandika okulya wano ssente zammwe azimalewo. Manke si manke ddu. Okitegedde bulungi? So these are simple things. Kati ogenda okula bwe n'osigala wekka. Webale nnyo. Abaana laavu yonna eri ku mami ye yampangayo ebiri. Kubanga ffe abasajja tetuliiwo ate bwe tubadde mu bulamu bw'abaana ebiseera ebisinga tujja kubajajinga. Why tetuddangako okubuuza mwana nti kikyoyitamu. So nze ndowooza abaami tutandika okunyumya emboozi zino kyakuli tutandika okubeera abaggufu. Bwe mba mmenyeka ntandika okwogera ne mukyala wange mugambe kino kyo kimmenya. Nina bwe mpita watali wangu miitinge musajja munange Kasuku mugambe Kasuku nina kyempitamu si kyangu neetaaga onyambeereramu. Olumu tetwetaaga nona kyamaanyi but talking is therapy. Okwogera one on one over cold beer. It may be over cold beer, I would say over coffee, over lunch, or you can just take a walk and you talk. Abasajja tutatandike kwogera bintu ebyo. Abakyala bano engeri gye bali empowered ennyo bagenda kutandika okukola ebintu bwe balaba nga biri nnomo naye ng'ate ffe byongera tutattana. The issue abasinga gye bategeera obubi gye bayita feminism eri radical. Feminism erina bwebuzi nnyo ffe abazze bazisoma. Okubeera feminist tekitegeeza competing na male gender. Kitegeeza twenkane tubeeko etutuuka twenkane naye ebintu ebyo tebijja kusoboka. Waliwo nze bisobola kwenkana mukyala nze sigenda mu Nuupu ye yagenda era yazitula omwana. Naye kati okukitegeera ekyo nti tusobola okuwuliziganya ng'abaami. Abasajja abamu twakula twakula ne fuga bbi sikulaba sitogeza nze mwami wa wano. Kati abakyala oluusi beetaaga kujjukiza anti wulira nze mwami wa wano. Okumujjukiza kirungi naye omujjukiza otya ogenda mujjukiza nampi kyokkuba kyo si kituufu. Okitegedde ogenda mujjukiza nga kugamba omugamba kankuswalize mu maaso g'abaana bo. Abaami kino nsigala nkibagamba nga tonnava waka mukyala wo muyite n'abaana bo bazuukusenga obatuuzaawo babuuze leero mugenda kukola ki? Mugenda kukola ki leero? Omukyala ateeka okuwulira shedi ye bwegenda otambula n'abaana bateeka okuwulira basuubira gendadde naawe oteeka okubagamba leero nina byenguba bino na bino. Buli omu amanyi, buli omu ateeka okuba nga ali accountable ku muntu oyo. Era bwe mukomawo oddemu obabuuze olunaku lwabadde lutya. That is the essence of a dining table. Nti gwe taata bw'otuula ku dining table n'otunuulira abantu wano you can have an emotional intelligence n'olaba yabadde n'olunaku olunombuza nti leero kibadde kitya. Today was bullied. N'obuuza mukyalo nga tuli musanyufu mama mwerera abadde ki? That keeps you present in their life. Ebbanga ly'omala nga toyingeejinga baana bo tomanyi doctrine mukyala wo kwabatambuliza. Kino mukijje ku nze gwe omwami buli wofuluma waka n'ogenda doctrine omukyala gy'ateekawo kwatambuliza abaana ndala nnyo.
You must disrupt it every now and again. Every now and again. Oteeka okujja n'obaganya kino kye tuliko ng'amaka kino kye tugoba ng'amaka kino kye tuliko oteeka okuba eno ye agenda y'amaka gano ng'omwami oteeka okubajjukiza n'obagala bannange leero Saturday wiiki ebadde eta. People must be accountable. Nti omusajja akomyewo tulina omunnyonnyola do something. Oba spendingirako resources obaliisa obasuza obalabirira obajjanjaba. That is all investment. The return on investment is what are they doing while they're still under your roof. That's true. Kati tatandika obijjo nga mukyala wangeze buli omu afuluma nadde eno muganda wange waliwo ekigenda maaso. The more times you spend when you're not present in your children's lives and in your wife's life, there is another man who is present. Uncle Chams. Kati omwana atandika okugamba njaga kubanga Uncle Andrew. Kubanga Uncle Andrew abaawo. Buli birthday abeerawo bwamuze wakawaali atya bino wabikoze otya njigirize kugana amazina. Kati omwana atandika okwemulatinga Uncle Andrew, Monkey C, Monkey Do. Kati omwana agamba nze oli ye taata gwe nandyagadde. The more time you spend as a man nga toli present mu bulamu bwa mukyala wo n'abaana bo, waliwo omusajja atoola mu gaapu eyo. Naturally a child will find someone to align to, a wife will find someone to confide in. Filimu netandika awo nnyuma. Kati gwe n'otandika ogamba tebakyanfaako negwe ofaayo. Sibagulira mmere sibasuza. That is not all about it. Abasajja twetaaga okukyusa endowooza okugijja mu kye bayita materialism nti providence equals to loyalty. Waliwo akantu abakyala ke boogera ennaku zino nti you will find a man who does small things. Small things chechi. Small things is presence. Small things kwe kufaayo. Nti essaawa ziri mukaaga n'omugwe mga wayirinda enkuba n'ekampala etonnya ekisaasiri kitya nti ano wanetandisa ofiira olina kasweta awo sirina sweta kati beerako awantu abuguma kubanga si kyangu ekyo n'okireka. Kyakubiri n'omugamba Linda wabadde ogambe gwogenda okutonayo manda naye nawulidde programu nga mpanvumu nze ndi wano mu nnyonyo kaŋŋende munone. Small little things that save them time and that show that you have empathy. Omukyala n'agamba nti natuuse mu nuupu olubuto lundi buno omugamba omanyi kye tugenda okukola eno wiiki yo engeri gy'oli gyoyisibwa obubi katuli out. It is just a week. Ngende ekyemisana ne mukiryako wabwe n'atafumba. Small little things nti you empathize byayitamu. Because what you give is what you get. Kasuku njagala nkutegeeze mukyala we engeri gy'akuyisa eri directly proportional n'engeri gy'omuyisaamu. Input output. Monkey C, Monkey Do. Monkey Do.